Bannayuganda ffenna tuliko okuyitibwa naye ng'abalina okutuukiriza ye kkanisa ya Kristo mu Uganda. N'olwekyo Katonda atutumye ekkanisa eve masaŋŋanzira. Bwali budde bwa kito nga tuli mu kusaba amakanisa nga gagaddwa. Mukama Katonda n'ayogera naffe abaali basaba n'atugamba nti muyimirire mu kigambo kyange kye nayogera ku ggwanga lino nera kye nzize njogera. N'atugamba nti nze bwe njogera ekigambo eri omuntu oba eggwanga kiba kifuuse endagaano. N'agenda maaso n'agamba nti ekigambo kye nayogera ku ggwanga lino kyafuuka ndagaano wakati wange n'eggwanga lino. Olw'okuba nti entiisa yali nnene nnyo nga bagaddewo amakanisa ate nga coronavirus si kye kibadde kimanyiddwa ennyo oba nga nti bakirako bumanyirivu olwa lockdown, wakati mu kusaba okwo okungi Mukama atugamba bw'ati olw'endagaano Mukama gy'ayogera ku ggwanga n'agamba nti Uganda bw'eneeyimirira ntegeeza mu kigambo ajja kusaasira, ajja kulaga ekitiibwa kye. Era mu nsisinkano eyo mu kusaba Mukama bwe yali ayogera naffe yatugamba nti bwe njogera nti muyimirire, ekyo kyembeera ntegeeza muyimirira mu kigambo kye nayogera. Ekigambo ekyo ebeera endagaano yange era gye nawa endagaano gye nalewa eggwanga lino. Kyekiriwa kyekigambo eky'okuyitibwa. Bannayuganda okutwala okudda obujja mu mawanga gonna. Bannayuganda okusooka okuyimirira okusabira amawanga gakyuke. Statement eno njogera nnyo naye simanya waliyo obutambula mugiteekako omwoyo. Ku lunaku olwo Mukama yogera naffe ekigambo katugamba nti muyimirire mu kigambo kye nayogera ku ggwanga lino. Ekyo kimala amakulu nti tusabire mu kigambo ekyo nga tumukoowoola atuukirize eggwanga lino lisobole okuyimirira. N'atugamba nti banaagenda okutegeera nga nze maze okukola ntero babuuza ekibuuzo baani. Nze nabannyonnyola nti okusaba okwo kwe twalimu wakati kwali nga lockdown emaze okubaawo, amakanisa bagaggadde. Ekirala era kyenjagala bategeeza nti okubaluka kwa coronavirus tekwajja bujji nti kirwadde nga kizze, kyaliko omupango munene nnyo kubanga waliwo pulaani y'okukola oba y'okutandika okuteekawo okutongoza world order, eggwanga limu, gavumenti emu. Era nnamabegaawo okusinga mulala ku mikutu waliwo akatambi ke baayisizza. Kakati njagala babuulira Mukama agamba nti singa Uganda nga kabona gwalaba mu nsi yonna ate ng'agolokosa Afirika egezaako okuyimirira nti amaanyi gagenda okufulumya n'ekisa kyagenda otwambaza n'entiisa kyagenda otwambaza agenda kumenya enkwe zaabwe amawanga ng'ate gagolokokera mu ntiisa ya Mukama kubanga tugenda kubanga tugayinfluencinga. N'olwekyo obanga tugayimiridde nga tugawerera. N'olwekyo buli bonna abalina okuteesa okubi basatanist tebayize kuyimirira n'enkwe z'amawanga zijja kugwa. Ntegeeza ago oba mwalaba akatambi okwali Nicholas Howard omusajja omuzungu yagamba nti singa Africa egolokoka bo bajja kuba bagudde mu standard zaabwe kubanga Africa balina ogikuumira mabega paka kategolokose. Ekinjogeza ebyo njogera kwagala balaga nti position ya Uganda okubeera n'endagaano tekoma bukumi ku bannayuganda kugolokoka naye kitaasa amawanga naddala Africa okugolokoka kubanga Mukama agamba nti mu kifo kye tuyimiriddemu tukikumira ku nsi yonna. Ate Mukama agamba nti Uganda kyekyoto mwayimirira oba mwayagala okuyimirira ataasa amawanga. Enkwe z'omulabe sitaani naddala ku mulembe guno ogusembayo enkwe zisitudde nnyingi. N'enkwe ezimu ku zo kwe kusimba abakulembeze basatanisiti abasaddaasi abaziyimidde mu maaso ga sitaani ne bamusaba obukulembeze okusobola okutwala amawanga. Naye nga mu yonna ekigendererwa kwe kubuza abangi mu biro ebino eby'oluvannyuma. Mu butambi obungi bwenfulumiza mbadde nga mbategeeza bulijjo nti Mukama yatugamba ensi agifugira mu bintu bisatu: mu byenfuna, mu by'omwoyo n'ebyobukulembeze. N'atugamba nti ebintu ebisatu yabigabanya ensi ssatu mu nsi yonna. Era ekigambo ekyo yakibikkula, naye bwe yali abikkula ekigambo ekyo yannyonnyola nnyo ekifo kya Uganda mu nsi yonna. Naawe obujulizi lwaki Uganda agitonda bw'ati kiki yali yetegeeza. Era Mukama yogera ebyama bingi, n'olwekyo mu katambi kano ensonga yo sigituuseeko ginnyonnyola kubanga bwe mba atandise oginnyonnyola etwala obugazi obusinga n'akatambi kano ate nga byama byokka naye nga mwetaagisa obbimanya n'obbiteeka ku mutima. Natuuse ntya okutandika okubanga nina okunnyonnyola endagaano Uganda ejja kuba ne Uganda ne Mukama zaagigoberera atya n'ekifo kyamu kya Uganda mu bumpi mu samale. Ekirayiro kye twakola nga Mukama akozesa omwoyo omutukuvu ffe bannayuganda okukola
endagaano oba okukola ekirayiro ye motto. Ekyo kiwedde. Ekyokubiri, obunabbi obw'enjawulo Mukama bw'azze ayogera ku ggwanga ng'atuma naffe okugenda naffe abadde ajja anoonye ekyo ekigambo kye twayogera nga tetukimanyi. Kati Mukama agamba nti nammwe mwalayira nange nga mbanoonya mbaagala, kubanga Mukama ayogedde emirimu mingi nti eggwanga no yalimanya ng'ateekawo emisingi gy'ensi, kubanga nabbi Isaaya ng'alagula ku Uganda ye nabbi yalagula ne ku Yesu ng'ajja kuzaalibwa. Kitegeeza nti Yesu yazaalibwa dda, Uganda enatuukirizibwa. Kati tulaba nti Mukama yali yatulonda dda, kyekivaako nsi Omwoyo Omutukuvu. Naye ku ssaawa eno oba kyewenjogera bino, nze okusobola okukola akatambi kano nalagiddwa nti nnyonnyola akatambi okulaga endagaano eriwo. Abayagala abaana b'eggwanga lwe bategeere nti mu Uganda mulimu endagaano Mukama gy'agoberera, gy'agala okulaba ng'ekola, alyoke ayimirire ekitiibwa kirabisibwe mu mawanga. Twali tusabanga ennaku z'omwezi 15 ogw'ekkumi. Mukama yatulagira nga tusaba nti nkole akatambi kannyonnyola okuva lwe yatandika okugenda naffe omwaka guno. Atugamba nti sizoni ya Uganda okutuukirizibwa eyayogera n'ebyazayogera etuuse. We yatugambira nti ntandise omulembe omupya. Omukama bwe yali ayogera naffe yakiyita new shift. N'atugamba ebigambo bino nti Uganda is my voice, nti Uganda is my glory, Uganda is my horn, Uganda is my journey. Era n'atugamba nti I can't give up Uganda, oba nti sisobola kuwaayo Uganda. N'atugamba nti akola omulimu omujja, omulimu gw'amangu, era n'atukalatira nti tetumulwisa. Era mu katambi ako nze nannyonnyola n'ebimu ku byenzizeemu mu katambi kano, kubanga Mukama yali akindagidde. Era mu mwezi ogwokusatu Mukama n'atugamba nti muyimirire mu kigambo kyange kye nayogera ku ggwanga lino, eyo y'endagaano yange nammwe. Yogera bingi ebyama nga bwe nalagirwa mu katambi ako akaali katutwala mu kusiba kw'ennaku 3. Tatandika nga 22 ne tumala nga 24 guno ogw'ekkumi omukaaga oluwedde. Era namalira ku bubaka Mukama bwe yatugamba mu gw'omunana ng'ennaku z'omwezi 28 lwali Lwakutaano. Tugamba nga tukuŋŋaanya okusabira eggwanga lino. We yatugambira nti eggwanga lino lyatundibwa eri ebitongole by'amawanga. Ate n'atugamba nti naye si eri ebitongole by'amawanga byokka, naye n'eri abaana b'eggwanga lino balitunda eri Sitaani bwe bawaayo saddaaka nga banoonya ebitiibwa n'okufuna obuyinza ku ggwanga lino. Ebitongole bino yabiyita foreign agencies nti mu nkolagana gye birina ne gavumenti binyaga ekitiibwa ky'eggwanga. Jjukira bulungi mu kusaba okwo Mukama yatulagira okuyingiza eggwanga lyonna mu kusaba n'okusiba kwa nnaku 7 ze twamala obulungi, nga mu nnaku ezo twalina okufulumya oba okugoba ebitongole ebyo mu ggwanga lino n'okumenya endagaano zonna batabani ne bawala b'eggwanga lino ze bakoze ne Sataani nga bayita mu musaayi gw'abantu bye bakola mu kyama okufuna obuyinza ku ggwanga lino n'okutwala ebitiibwa n'ettutumu. Kyavuddeko nze okuzimba oba okukola obubaka buno bwe muwulira. Twabadde mu kusaba n'okusiba okw'ennaku 3 nga bwe mba nnyonnyodde, okwatandika nga 22 ne kugwa 24 Saturday wiiki eno eweddeko. Mu kusaba okwo n'okusiba Mukama yatugamba tusabire olwammwe waffe n'obw'Abannayuganda bonna busobole okukyuka, tulyoke tunywezebwe mu sizoni empya Mukama gy'ayingizaamu eggwanga lino. Kyesaagala mwerabire, Uganda erwanira obwakabaka bwa mirundi 2. Waliwo obw'ekizikiza n'obwakabaka obw'ekitangaala, obwo bwe bwa Katonda Kitaffe atuyita. Kati mumpulire bulungi, nga 23 omwezi guno ogw'ekkumi ku Lwokutaano emisana essaawa 6 mu kusaba okw'ennaku 3 Mukama n'ayogera naffe ekigambo era n'atuwa ekyokukola. Ekyokukola ekyo kye mbanjulira kaakati. Naye nze yandagira obutasooka kulagira bantu kuyingirawo mu kusaba n'okusiba Mukama kwe yalagidde, naye nsooka enzimba obubaka obunnyonnyola endagaano Mukama gy'alina ku ggwanga lino. Kiragiro Mukama kyetuwa ku Lwokunanga 23 kwali kuyingiza Bannayuganda yonna gye bali mu kusiba n'okusaba kwa nnaku 40 tusobole okulemesa, okutaayiza awamu n'okuzikiriza omulabe yakoze byonna n'ekigendererwa eky'okuwamba eggwanga lino okulyeddiza. Kyokka ate Mukama atugamba nti byonna omulaba abikola, naye ate tuli mu sizoni ey'entandikwa y'okutuukiriza eggwanga lino, era Uganda mweteekeddwa okugolokokera esobole okulwanirira amagenda gaayo.
Mujjukire nti omulaba ayisemu abo abeesimbyewo era abeegwanyiza entebe y'eggwanga lino bataswala wadde nga kimanyiddwa mu lwatu nti amaanyi gonna agabasindiikiriza saayigwa abantu gwe bayiwa mu kyama nga bagobwayo eri sitaani okusobola okufuna obuyinza ku ggwanga lino. Mukama n'atugamba tuyingire mu kusaba n'okusiiba nga tuwaayo saddaaka okusobola okuwanula n'okumenya ebigo byonna omulabe byazimbye mu mitima gy'abantu abatamanyi nkwe za sitaani zaalina ku ggwanga lino, era n'okunywezebwa mu ndagaano y'okuyitibwa kw'eggwanga lino nga twezza bujja. Okusiiba n'okusaba kuno kutandika ng'ennaku z'omwezi lumu Novemba oba ogw'e11 paka nga 10 Desemba z'ennaku 40. Bujjukire okulonda kwa January. Kati tandika okufumiitiriza Mukama kiki kyabala mu kusiiba kuno, kyokka ate nga mu byonna Mukama ali mu kutaasa ffe. Ekitundu kye soogeddeko mu katambi kano nga Mukama bwe yaŋŋambye nti nsooke nnyonnyole endagaano nga bwe nabagambye omutwe nti endagaano Mukama ajja n'eggwanga lya Uganda, ngeri gy'azaagigoberera n'ekifo kya Mukama.